njagala okuba nga nkubuuzaako n'okusaba okubuuzaako kuba ali ku Star TV ne programu ekigunda oba n'akanyomero k'enkola video. Abali ku Star TV bannange mbalamusizza mbaagala nnyo mwebale kuyingira mwaka. So mami omwaka gubadde gutya 2019? Omwaka 2019 tegubadde mubi. Tegubadde mubi. Era tusaba ne guno omwaka 2020 kama teremo obwangu. So mami njagala tusooke tutambule mu mbeera y'okuba nti representing Uganda to the next level. Kitegeeza nti otute Ugandan flag to the next level 2018-2019 tutandikira olugendo olutandika kutya kati kakati nze okuva lwe switch nga nengenda ku ngoma ku nyimba ezo eza culture music wange generally buli kimu kyakyuka kubanga nze nga Irene kyenali manyi nti omuntu ayimba n'ayimba nga simanyi nga simanyi nti ate ku myaka 2 ate ngenda kubeera recognized mu Africa baba recognizinga ne bampa award ate award eya Africa yonna se ya East Africa se ya chi ne wabula kwegamba ekyo nkyebaliza Katonda tebintu ebimu Katonda yabikola naye n'ekirala kyenalaba nti nyimba zino eza culture abantu baleka baziinamu ekyama z'ennyimba. So mami njagala tutunulire ennyimba eza culture zennyini wozivaako twasinzira music oli abantu gwe badagamba wa band abantu ne batutunulira music oyo nga balowooza music oyo yakakanyeemu 2018-2019 stand yo ku mbeera eyo eri etya? Nze kyendowooza music wa band omanyi nze kisinziira abayimbi tetupapa kufulumya tetufulumiza ku pressure olusi pressure eno etawaanya abayimbi kitegeera buli lwolabanga waliwo abayimbi abafulumya annually ye n'amanya nti buli mwaka annually ngenda kufulumya oluyimba lumu ne waliwo abayimbi buli myezi 3 naye ate ekyewuunyisa nti style eri eya music bafulumya eya band siraba nnyo bwe bapakuka kufulumya naye ate ndowooza waliwo omulembe we gujja ffe twezuule ffe nga ffe bwe tuba nga tulina we twetaaga okukyusaamu kati nze nga Irene nagenda nendaba nti culture nina kusooka kuddako mu ngoma eŋŋanda kati ate 2020 nina kyensuubira nti ate yes abaganda nzigumizza wano mu Buganda bantegedde kuba nze nabadde omukyala eyayaniriza kabaka mu lubiri era kabaka yasiimye Ssaabasajja kabaka yasiimye mwanirize mu lubiri so kati ku myaka 2 gye nyimbidde ekitiibwa ekyo kyamaanyi ffe abayimbi ba band twezuule bw'olaba nga waliwo weakness mu kuyiiya settle down omanye kikirwa ky'abantu tebawagidde luyimba lwange osetolinge osobola okufulumya ekintu ekituufu abantu kye baagala tuleme kwecompetingako ffe nga ffeya. So mami njagala tutunulire olunaku lwali olabise wa mwana mwala Spice Diana totera kulabika totera kusitula lwaki? Spice Diana kati nno kino nkyogera nga sikirumamu. Spice Diana mwana muto first of all muyimbi si muyimbi muto naye mwana muto naye ate mu business ya music ne Spice Diana reacting ali mature kitegeera Spice Diana ye mwana ategeera kyamanyi ekisooka alina obugumiikiriza nze ebbanga lyemmaze mulabe ne manager we kitegeeza akwatagana ne manager respecting a manager respecting our elders. Spice Diana nze nkiddamu nga nkikkaatiriza ye muyimbi kati saawa zino gwe tuyina aliko atrendinga ate n'ekirala character wise she's good ayina obugumiikize bwonna bwogeddeko dda and she's hard working era namugamba Spice mu byonna byonna yo hard working ate afa ku bibye tabeera mu ntalo Spice simulaba nko mu ntalo so bwakipinga bw'atyo agenda ajja kubeerako ng'ate abayimbi abasinga obuzibu bwabwe bajja ne bamala omwaka ne badduka. So mami awo wenyini njagala tutunuulire ogenda kuyimba ku Sheno? Of course sobola butayimba. Njagala tutunulire mami oluddo tuwa concert ejja tugirinda ddi myaka emeka oba kuva ddi? Omwaka guno amazima gali nti nsubira concert ku Serena exclusive VIP concert n'ebifo ebirala nja kubambi babuulira naye nga neetolodde mu culture tebansuubira kulanga nti Namatope agenda kulaunchinga luno oluyimba biki kinze ngenda kubeera mu culture engeri gye ndi queen of culture era ngenda kubeera mu culture mpozi n'okutumbula nina Namatope orphanage initiative eri ewaffe gye nzaalibwa Kakuuto nsuubira okuddamu okugitumbula
abo abaana njagala abaana abalina talent ey'amazina ate nga abasinga bentera okufocusingako ba orphans sobola obbongeramu bafune emirimu ate nga nsobola okuba nti mbasupportinga in any way. Mami awo wenyini oli muntu a stakeholder mu industry ekibuuzo kino kiddiyo ekisembayo nemu stakeholder abaleesa abayimbi ne mukola abayimbi the New Eagles mwagikola ne muwa abayimbi ebbeetu wembawo ebbeetu ogenda okweyizaako ebweru yasaanawo oba tukyali mintati n'abayimbi abo kati the New Eagles yo nga yo ekigambo kikyali okasoola ba kutaaya ne Namatovu okujja nga Lutaaya baseparatize ne Namatovu nga njawukanye ne Lutaaya New Eagles ejja kuba teriiwo naye nga Irene Namatovu ne Lutaaya abatandika New Eagles weebali ogenda giraba ffe twasalawo okuyamba abaana naye ate tetugenda bakwata kuba twabalekera ebbeetu bagende bayiye bateeke mu nsawo yaabwe nga tubaggyako na percentage ekyo kyo twakibalekera kitegeera naye nga bw'omanyi abayimbi omuyimbi buli lwafuna ennyimba essatu ebbiri alaba nti ali waggulu nnyo kati bwe yeewaggula omutana omukolere kubo n'akola ki n'agenda bw'ayagala okudda ekkubo weeriri. Mami tulinayo omukisa okuyamba ku bayimbi abalala okukola talent search endala ffe buli mwaka tuleeta abaana abo ba Giovanni Luzinda twabayita nga temubasuubira ba Sasha Brighton mwayite mubamanyi kitegeera ba Henry Mwanje ba Grace Khan naye ffe tuleeta ne bajja ne babatwala ekyo kyo tujja kola gwakola ki mami obaka obisemba eri abakulaba n'abakulinda basuubire kapyaki akajja 22 Irene Namatovu musuubireeyo concert naye nga yeetoolodde ku culture era nsuubira ssaawa yonna nja kuba mbabuulira wa we tujja okgenda so tukweyanza nnyo mami akaddeko tweyanza ddala oyadde mami Irene Namatovu Queen of Culture 22 ajja live in a concert tubeyanziza nnyo.